muwadde condition emu nti bwe mba muwerekedde sijja kwogera nandayirira nti sijja kwogera naye era abamaama bw'aba akutumye tosobola kugaana. Mami neeyazza akazindaalo kano basebo ne bannyamu mbabuuzizaako era nja kusigala nga njogera olulimi mami lwayogereddemu. Olwaleero omukolo gwe tuliko gwenyumirizaamu ng'omukyala era ng'omuzadde era ng'omuntu akolerera okulaba nga abaana ab'obuwala basoma ate basigala mu masomero. Fenna tukimanyi ensonga esinga okugoba abaana mu masomero bwe kutabika cards, ate bwe tufuna omuntu alwanirira abaana okusigala mu masomero n'okwongera ku mbeera gye babeeramu mu masomero okubeera obulungi, kiba kyabuvunaanyizibwa okumuwagira. Shiba, very proud of you. Thank you very much for this that you did today. Thank you, Mami. Yatandise otugere luusi. Kale tukole tugende mama. Okay, I'll ask Ms. Mumbuze Lubuzo with them not doing bites. Baliburje Simba okusomba buzizaako mu jjeba yasobomanyibo mwebali kubiriza amanya gange nziba bracha abasinga bwe manyira. Mami olunaku olusanze otyo olwaleero nga Shiba atongoza padse. Omukolo guno gwa ttendo nnyo. Kino kyakoze kya makulu nnyo era kijja kuyamba abaana b'omuwala mu ggwanga lyaffe. Ffenna tukimanyi nti ekizibu ekisinga obukulu kijja abaana abato mu masomero, especially abali mu primary schools, kwe kutabana sanitary pads. Bwe tufuna abantu abawera nga basobola okukola sanitary pads nga ba mu ggwanga lyaffe nga tebatagetinga abantu ababulijjo. Nze kimpa essanyu era tekindeese wano. Nsobola mpagira buli asobola okukola ekintu bwe kityo kubanga abantu tekkulanga eggwanga tuyambako ku baana bava mu masomero nga bakyali bato. Ekindeese kwe kusanyukira wamu ne Shiba n'okumukongratulatinga n'okulaga nti kyakoze si kyabatiitiizi yate kya ttendo eri eggwanga lyaffe. Omu ku bakyala balina okweteeka eggwanga Uganda naawe watandika pulojekiti emu eno bwetya but tulaba nti mwe abatandise pulojekiti bwe ziti on a personal basis tulaba nti akatale products zammwe ziraakinga akatale obuzibu buvaawa. Kanku correctingemu sitandikangako project ekola sanitary pads. Nze n'ekitongole kyaffe kya Caring Hearts Uganda tugenda mu masomero agasinga okubeera mu byalo ne tuyigiriza abaana okutunga pad nga bakozesa engalo zaabwe n'ebikozesebwa ebibali okumpi. So ekyaffe si kukola pad eno ey'okumanufacturinga naye kuyigiriza abaana skill eyo eyodda basenga baffe gye batuyigiriza ate gye ndowooza nti abasinga tebakyatuukiriza. So siri mu production era ekibuuzo ky'obutuufu sijja kukifunira abaasa kuba simanyi challenges. Thank you so much. Do you think government has really supported you or government has failed to support people abali innovating? I have not looked into it. Simanyi incentives kyeziriwo. Olunaku lwaleero lubadde tutabuza bakyala. Olowooza luno olunaku mulukozesezza ekimala nga mu abakyala olufuula productive ng'ogyeko okubanga mulonkinze pads leero singa ekyo tekibaddewo mulukozesezza ekimala nga mu abakyala. Wabaddewo emikolo mingi era okujaguza kubadde kwa njawulo ng'abakyala ab'omu sectors ez'enjawulo bajaguza n'ababi abapoliisi mu masomero ku zi district ku sub counties era olunaku balukozesezza bulungi era abakyala bali abategese emikolo okujjukiza bannaabwe olunaku luno mwebaddiro lwaffe olwaleero. Mami akasembayo mawulire eri abakyala bonna naddala okuva ku myaka gye 12 okutuuka ate ku myaka gye kati omwaka 2022 olunaku lw'abakyala Okuva ku myaka emeka? nga kwana Nze maze. Bwe baba mu myaka 12 kutuusa myaka 19 baba bakyali bawala bato. Kati abawala abato bakubiriza okusigala mu masomero abafunye chance esoma. Musigale ku ssomero musome kubanga ensi eyo ky'omuntu ataasoma. Abataasoma mbagamba mukozese emitwe gyammwe si buli asoma nti ayita mu njuusi era kozesa mu busobozi bw'olina osobole okubaako kyeweebeezaako. Abatudde ewaka mufune kye mukola. Musajja ayingiza oyingiza era kuyambagana kyekiririzaawo amaka. Abalina ekyenjawulo kye basobola okukola mu ggwanga nga gwe Katonda yakuwa ssente yo osobola okuyambako abatalina yambira ddala. amasolo
waliwo ebintu ebyali bitambuzibwa naddala ku mwami Bebe Cool ng'atugamba